njagala kutegeeza toddayo kweyita professor oli impositor kati Luze ozapita mukiriza abantu mpuliriza kale zakanjogera ebyange toddayo mukanjogera ebyange mpuliriza lwaki owuliriza eserezo olina kyokweka lwaki ompuliriza ne malayo point nanze nkuleka no malayo point mpuliriza kamalayo point ya tetuli mu byakusanga mu puzzle ati njagala keeping in mind there are other people on the line chimani Luze kuko akatonyo Luze tosobola gamba oli professor oli tosobola gamba Luze tosobola gamba impositor wano nsaga kwogera na muntu alimba impositor nze golimba Luze golimba kana kusikira abantu bakumanya kusikira Uganda Bruno Vera fea Bruno teka tuuliziganye mami Bajo obulanga mumpa time njogere maliye ebyange Luze bajja nakufuulira nagamba bwenda kukiikira Uganda yonna ate mpuliriza Luze Bruno obuzaye bibuzo bimekamu tetugenda kkiriza nafu yawo wano obuze ebibuzo obuzaye bibuzo kati mwandetedde ki oli professor wawa mpuliriza oyakosa takitiki ya kifere kukuta opponenti we kumulizoninga eyo takitiki njimanyi eri mu communication skills tokkiriza muntu kubuuza mazima tuza kimanya alimba because Luze agambye mbagenda kukiikira Uganda yonna abayamba buyambi ani yamutuma atuyambe ye ekyokubiri bakusangawo bayambe oyina akalwaka ekirungi ekiri kuonarebo Bruno katono jakuwa example emu President wa Ukraine yali comedian bikonga natana bakufuka president singa tuwuliziganya program yandinyumye singa tuwuliziganya program yandinyumye Bajo gwagala tesa weka tuwuliziganye fenna ochegera this is a debate kati nno Abitex ayogera n'ayogera yekka banna agamba oyogera kikyoyogera agambe tetukuwulira Luze Katonda yakola Abitex pazo kati tuwuliziganye pazo tuwuliziganye Abitex tuwuliziganye kati bannange Bruno tuwuliziganye kamalayo point yange nipamba na boogere kale Bajo kamalayo point na musirike omupaye ebizibu by'abannakampala bibiri gubyozo okulwanyisa kulama agaito kula ambulance toli mangudo oloze ekizibu ky'abannakampala kiriki bannakampala pazo wefuge tukole ebintu by'ekikulu bannakampala bannayuganda ebizibu ebiruma bannakampala bebiruma ab'emukono bebiruma ab'eggulu sina kizibu kyenzize kusolovinga kya Kampala sinze yabireeta omubaka wa parliament obuvunaanyizibwa bwe ng'amaze okuyita akasengejja n'ebisaanyizo ebyo amagezi ago galeese okulowooleza eggwanga ge gafuuka amateeka n'enkola kye tuyita polisi bwejja mu nteekateeka n'enkola ya parliament tebalowooleza Kampala yokka eggwanga parliament erowooleza wamu era kyokola bakola obukiiko ne bakwata nsonga ku nsonga nze bwe bannonda nga ndi mubaka ayise Kampala ne ngenda mu lukiiko lw'eggwanga ku kakiiko bayinza okunteeka ku k'amateeka oba ku k'ekkalamojja abantu olugezigezi olwo n'okulimba pazo nja kuvuma leka ddemu amazzi tonanzira mu kibuzo nga bwe njagala olugezigezi lw'abannabyabufuzi n'obulimba nammwe abalonzi obutamanya n'obuteebuuza bwe bakulonda ng'omubaka wa parliament oba togenze kukiikirira kitundu kyo mu byampeereza ya ggwanga okuluza empeereza y'eggwanga yeeruwa leka mmalirize
Teekateeka okulowoleza eggwanga ng'oba olyawo ne byogenda otteesa tebigenda kukola mu myaka 5 kye tuyita polisi oba amateeka sikola ge Kampala gokka abantu bonna bawuddiisa abantu nti nkola oba ndi ddoboozi lya kyalo kyammwe nedda era nze bw'oba nnonda nti ngenda kiikirira simanya ka Kampala kokka ekyo abatamanyi nabayivu nabatatambuddeeko nabatayise kasengejja ke ŋŋamba baba tebamanyi buvunaanyizibwa omubaka wa paalamenti. Omubaka wa paalamenti si kwogera nnyo n'akasuka amalusu abeera ku bimeeza ku leediyo. Omubaka wa paalamenti alina okuba nga tuludde ng'alina qualifications bwana bajjo ze njokunnyonnyola. Abasinga si bakulembeze abamu tebamanyi na buvunaanyizibwa bwa mukulembeze. Omukulembeze olina okuba ng'ojjudde kwewaayo nga buli kyovaamu kyonna makulu magezi olw'ensonga ebyo by'oli byoyagaliza ne bannayuganda. Omukirisu lwanyumirwa okuwa amagezi bw'oba tonnaba kwejja mu bunnya kuyita buli bisaanyizo biri bye ŋŋamba tosaana kukulembera abantu oba okyalina omulimu munene nnyo gwe wennyini okwekolako okusooka. Omwana avudde mu ssomero ono avudde eno ono avudde eri no obukulembeze olina okuba ebisaanyizo by'omukulembeze bwana bajjo ne bannayuganda batukiza kyekiseera leka mmaleyo kyekiseera muzuukuke. Ekirala waliwo abantu abalina emitwe eminene ennyo nga balowooza bategeera nnyo okuba n'omutwe omunene ennyo n'omumwa omunene ogwogera si beebo. Omukulembeze buba bwongo ng'oli ebyo bye twogera. Bwana bajjo bononzikiriza njagala ntegeeze bannayuganda ebisaanyizo by'omukulembeze omulimu gw'omubaka wa paalamenti katono nnyo mpuliriza kukiikirira kitundu ky'ekintu zoba batemamu constituency gw'onootwalangayo ebizibu by'ekitundu kyo si ebya Uganda babikwasa pulezidenti kati tegeeza n'omulimu gw'ogenda okukola togumanyi luze. Olukiiko lwa ggwanga soko sirike si bya ggwanga mpuliriza bajjo Uganda soko sirike ankusomese luze tuwuliziganye ekiga professor kimanyi mpuliriza kati byoyogera tobitegera luze pulezidenti mpuliriza pulezidenti n'ogaana osoma tokayana bukayana Honorable tugenda kulonda oba omyala ogisiba oba togisiba honorable tugenda kulonda gyongera bwongezi njagala kutegeeza toddayo kweyita professor oli mpozita kati luze ozapita mukiriza bantu mpuliriza kale nze kanjogera ebyange mukanjogera ebyange mpuliriza lwaki owuliriza esetezo olina kyokweka lwaki ompuliriza ne malayo point nanze nkuleka nomalayo point njagala keeping in mind there are other people on the line. Tosobola gamba luze tosobola gamba